President Museveni bayo nategeeza kunokola abajulize Namugongo nga bagenda okwenganga bali b'enguzi. Some of the speakers have talked about corruption. I totally agree with them. Corruption is becoming a problem, and when I address the nation on the 6th, I will say more about the corruption. Okwogera kwa President kwaddira omusumba wa essaza ly'Ennebe Raphael Okoraki okusomoza abakulu mu gavumenti okuvaayo okukubira mu kulwanyisa enguzi. How I wish the same policy makers could also take the same energy to shoot out corruption. Kati waliwo abalondola ensonga bagamba nti wali kyamaanyi kigenda kubaawo oluvannyuma lw'okwogera kw'omukulembeze w'eggwanga ku nguzi olunaku lw'enkya. Mwaka gwa 2022 nadamu n'agamba nti enguzi y'emu ku bintu ebisatu ebiremeseza eggwanga okukulaakulana. Era n'omwaka oguwedde 2023 nadamu n'agamba nti agenda kulwanyisa enguzi n'obulyake. Era n'assaako n'emitendera egimu mwayagala okuyitira. So ebyo aze ng'abyogerako, era aze ng'asuubiza, naye tewali kyamaanyi kikyuse. Alipoota ya kalisoliso wa gavumenti ya 2021 eraga nti obuwumbi omutwalo mulamba eggwanga bwe lifiirwa buli mwaka nga kiva ku buli bw'enguzi. Ekitongole ky'ensi yonna ekikwatagana ku by'obuweerufu ekya Transparency International kisengeka Uganda ng'erimu ku mawanga agajjuddemu obuli bw'enguzi. Uganda yafuna obubonero 26 ku 100 etegeeza nti twakola bubi nnyo. Ne kisiigira ddala ekifaananyi ekibi nti Uganda enguzi mu Uganda yo y'amaanyi nnyo eri wala nnyo. Ekisinga okwennyamiza kubanga waliwo ebitongole ebyenjawulo ebirwanyisa enguzi ng'ekya State House Anti-Corruption Unit nga kyamaka ga President, ekikwata ku bamusigansimbi State House Investors Protection Unit, so nga waliwo n'ekirondoola abali b'enguzi mu byobulamu ekya State House Health Monitoring Unit. Mu birala waliwo kalisoliso wa gavumenti, waliwo ekitongole kya poliisi ekinoonyereza eky'emisango kya CID, waliwo ssaabalizi w'ebitabo bya gavumenti wa Auditor General, waliwo ssaabawabi wa gavumenti, ssaako kkooti ew'Essaabalyake, nga byonna bisobola okukwata n'okuvunaana abali b'enguzi. They do not have the capacity, even the tenacity itself, to address the challenge. And every time they try to make a move, they try to put in place interventions, they are frustrated again by the political dispensation of the day. And so I think that there is not really much that's likely to happen other than the reaffirmment of the government against corruption. Kati waliwo balowooza nti obuzibu buva ku bannabyabufuzi abatali bamalirivu mu kulwanyisa enguzi. Nti era kino kyesigama ku kyakuba nga bakwatibwako ensonga ddala mu byobufuzi baliko bwe balina okutaatira abayitibwa nnantakwatwako newankubadde nga babeenyigidde mu bikolwa ebyobuli bw'enguzi. Abalondoola ensonga banokulayo abakungu ba gavumenti abasongebwamu olulumbi by'amabaati g'ekkalamojja n'abamu ne bakkiriza nti ddala baagafuna kyokka bwe kyatuuka okukangavulwa batono be baatwalibwa mu kkooti so nga naye omusango gwakwetooloola. Bano batunuulira n'ebigenda mu maaso mu kiseera kino mu Paalamenti ebikwatagana ku buli bw'enguzi. We tubadde tutuuse ku level nga tulina banantagambwako babba ensimbi bw'omusolo, babba nsimbi z'Abannayuganda, ate bw'oboogerako bagala bakusibe. Kyetuyita mu luzungu impunity, banantagambwako. Kati gano amawanga malala okujja ne gatuyamba ku bantu ng'abo, kirungi era nze nkyaniriza kituyamba. Twemba temukinogedde eddagala. Ba-investor batono nnyo abandyagadde okugenda mu ggwanga eririmu corruption omungi. Bajja kumanya nti ssente zaabwe zigenda eyo zijja kufiirayo. Bawunzika bagamba nti yonna omukulembeze w'eggwanga byagenda okwogera ku buli bw'enguzi olunaku lw'enkya birina okubamu obubaka obulaga obumalirivu n'obutattira ku liiso omuntu yenna abasangiddwa mu bikolwa eby'enguzi.